The newsroom, where untold story is revealed. Obunkenke bugenze maaso n'okubeera nga bweyongera ate ye wuno munnamagye avuddeyo ku by'okukwata chairman Nyanzi yeegasse ku Bobi Wine. Nkugambye bitiisa agali ekavule bibino nno ebitiisa ku kukwatibwa kwa chairman Nyanzi era nabiki ebyagenze maaso n'okubeera nga bimukwasa lopu Joel Ssenyonyi ankugambye ate yavuddemu omwasi no mukyala Kibalama wuno naye agenze maaso n'okubeera nga yeesogga kooti ejulirwamu ng'agamba ayagala kubeera nga alaba omuntu we oba bbaawe gwe bagenda maaso n'okubeera nga oba oliawo bawamba mu mwaka gwa 2020 nga ne guno gwaka tannaba kubeera nga akubwako kyamulubaali era nga talina kooti yonna gye yali atwaliddwamu kubeera nga awere nemba n'emisango. Kaakati nno ate ye Nalukoola ne musajja mukulu Alex Luus Waluwemba byongedde okubeera nga bitabuka. Wuuno nnamwandu wa Muhammad Segirinya avuddeyo ye nadda ku ludda lwa musajja mukulu wamanyikiddwako nga Nalukoola n'alangirira nti bwe kataligirya badigenda maaso n'okubeera nga beewangulira ekyobubaka bwa Kawempe nate. Nze Denia okutuusako ensonga tuli ku Beyond the Newsroom gwe mukutu kosinzira ogenda maaso n'okubeera nga ate yo tugoberera. Nkusaba n'obwombeefu bw'ekika ekyawaggulu video sooka ogyempereka like bw'ogiwa like oba ogiwadde muliro munywanyi ogugitambuza otuuka ku research nnoomu ate era naawe atana subscribinga. Nkusaba n'obwombeefu bw'ekika ekyawaggulu sooka subscribinge tusobole okubeera nga ensonga tuzitambuza amalirali sana. Nzikiriza nsooke malo ogenda maaso n'okubeera nga nkuwa video eno ate tugende maaso n'okubeera nga tweyongerayo butereevu nnyo nnyini ddala. Ebintu bingi nnyo bibayiyiza kakati baabo bakoze ejje nga tulaba oyo mwana kati olunaavaawo ng'ali nnyonyo ng'agenda bweru. Fane ekyo si kinene nnyo bwe nti bakoze ejje liiryo. Ejje nze ngoberera Fande Bobi Wine kyayogedde kyengoberera yagambye muli jje lyennyini muli basirikale bennyini abawedde emirimu kyengoberera kati omuyisa Fande afande kati ate oyo mulabi alambula n'ennyiriri nze ntuse kuva mu magye nga sifunanga kumukisa kulambula nnyiriri nkoma ku bino ebya kwota gaadi so afande Bobi Wine nawo kati omwego gabambye yalambudde ku nnyiriri yazirambuddeko munnaye yazirambuddeko kamanda era nze kyenva ndowooza nti Bobi Wine apangira ddala jje kubanga omulaba tafaayo ku by'okufuna obululu mu ggwanga kubanga takifiirako ddala tekimukwata nako kubanga nze njogedde emirundi mingi ne mbagamba banne tosobola kuwangula kalulu ka wano ng'oli wano oli mu kulambula ez'ennyiriri nga toyina bantu kubanga zino ennyiriri z'abadde alambula simanyi oba kubanga ffe amagye agaffe ojja kusanga ga Uganda yonna kati gano agage simanyi kubanga yabayitidde ku rediyo okukunga ejje ly'eggwanga erigenda omuyambako okunoonya akalulu tafa akalulu yali mukola magye tafuddeeyo kutambula mitundu bya ggwanga okumobilizinga abantu n'okubaagazisa ekibiina kyabwe wabula ali mu kuteekateeka jje oga nti olabira ddala ejje lyali mu kuteekateeka ali mu kuteekateeka ejje eriragira ddala nti ye kyaliko si kalulu. Okusinzira ku General Narwisa agenze maaso n'okubeera nga ategeeza nti Bobi Wine kyagenda maaso n'okubeera nga ateekateeka si kyakutwala just for granted wabula ono ateekateeka jje eryogenda maaso n'okumamulako gavumenti eno n'okubeera nga atwala obuyinza. Mu bigambo bye njagala ngende maaso n'okubeera nga nkwate ye akatambi kano ogende maaso n'okuba nga olaba ensonga zino nga bwe ziri tweyongereyo. But you saw military drills, did you? Today have you seen military drills? So when you say bad croaking like a duck, walking like a duck, what is it? Mugenze muchukubongo mugenze buchuka mufuka patriotic mufuka bakulembeze n'abasirikale ab'omulembe. You saw drills on the social media. You have seen drills physically with the army. All right? Now when you say
we have been trying civilians in the court martial. Are those civilians actually? If you don't want to be tried by the general court martial, don't believe. Kakati akulira oludda mu Parliament Joel Bisekezi Ssenyonyi avuddeyo n'agenda mu maaso n'okubeera nga ategeeza nti si baakussa mukono okutuusa nga abo bagenda mu maaso n'okubeera nga bakwatibwa bagiddwa mu kkomero. N'ategeezezza nti Parliament ly'eddwaniro lyabwe bwe basobola okusooka okubeera nga balwanira. Nkugambye omuliro gunyoose mu Parliament. Njagala nkuwe Lopu Joel Ssenyonyi ogere mu maaso n'okumulaba kw'oteeka ebigambo nga bw'agenze mu maaso n'okubeera nga ateera abyogera. This parliament here is where we are going to fight our battles. I know we can use all other spaces we have out there, radios, TVs, and so on. But as members of parliament, this is our #1 fighting space. And we shall use it to fight for our people. Right, Honorable Speaker, now that we have talked about the health, the ailing health, the very frail situation in which Dr. Kizza Besigye is, I went to see him in jail yesterday. He could not get out of bed to come and see us. But we saw the other political prisoners, the Bobby Youngs and others, who are suffering in similar manner. Can the state give us a timeline on when they are going to release these people? That is the ultimate remedy. Honorable. Because the excuse there has been of, you see, we are waiting for the DPP to take over these cases. One, you're not supposed to direct the DPP. If the DPP is interested in any matter, these people should have been released and then they can be summoned. Because the DPP, right, Honorable Speaker, the DPP does not sanction court files. The DPP sanctions police files. So you cannot say the DPP is waiting for these court files to be transferred from the disciplinary court martial. That does not arise at all. These people ought to have been released a long time ago, and then the DPP could probably sanction any police file, and they can be summoned. They don't even have to be kidnapped, as we have seen happening. So, right, Honorable Speaker, the solution to this quandary, this predicament that we are grappling with, is to release Dr. Kizza Besigye and all of these other NUP political prisoners that are being held illegally. I am hoping that government will see sense in that. Honorable. Kakati mu ngeri y'emu olunaku olwaleero bw'abadde ku kooti julirwamu ba Court of Appeal wali eri mu kibuga Kampala agenze maaso n'okubeera nga ategeeza nti basiba kulekayo okubeera nga babanja abantu babo bagenda mu maaso n'okubeera nga babuzibwawo nga kuba baddewo be bamu ku baana baabo abaasibwa ne bakyala baabwe era nga mukyala Kibalama alabiddwako ng'ali mu mazige amazibwa ennyo ku kooti eno ng'agamba nti bukyanga lubanga lwa Mmindi Bawero yakwatwa mwaka gwa 2022 ppaka nakati takuwangako ate kyamulubale. Njagala nabyo bino tubiwulirize. Government erebe ino ku accountability. Omuntu oyo gwe mubanja lunaku bwe luti yafuluma ensalo za Uganda n'agenda. Joba omuntu oyo oba kino kyamutukako kitwagala. Twagala bwenkanya ku lw'abantu bano. Twagala proper closure. Kubanga abantu bano bajja bawambibwa mu style zigeza ne bawamba mu drone. Abasajja abambadde engoye ezaali ezabujju nenga bakutte emmundu gaba bawambye chairman Nyanza olunaku lw'eggulo nekakati tumanyibwa wali kati ne bano babawamba bwe batyo myaka 4 myaka 5 nekakati tumanyibwa bali government seyinza kubeekaana pozinga egamba nti waliwo abayekera abalawuna wane Kampala abagenda bawamba abantu kitwagala government eveeyo ennyonnyole kati subira nti Court of Appeal nako obwenkanya ku nsonga eyo. The clear they were disappeared by the state. That's the same excuse that Uganda Human Rights Commission at some point gave. What we did was to tell the families of these loved ones and the national IDs of these missing persons to take them to the Human Rights Commission to say, but now how do you say that these people? Kakati nno okwatibwa kwa Chairman Nyanzi kugenze maaso n'okubeera nga kuleetawo nno munnange ate okukubwa obwama mu bitundu ebyenjawulo naddala ku kibiina kya National Unity Platform era yine engeri gye baamukuttemu oba gye bwambiddwamu wali eri kubbiri okuliraana church ya oba ekkanisa y'omusumba Kakande wali eri ino muganda wange kubbiri woyinza okugamba ku bitaala ewandegeya. Njagala nkuwe ku mbeera nga bwe yabadde ogere mu maaso n'okubeera nga ate ogiraba ne Joel Ssenyonyi wuno atunnyonnyola butya bwe baamukuttemu. Badde tumaliriza meeting ku kitebe kyaffe abantu buli omu n'atandika okuvaawo Chairman Nyanzi naye waviiriddewo naye abadde atuukaawo kubbiri awo somewhere approaching ebitaala motoka nezijjaawo zidroni nga zirimu abasajja bangi bambadde engoye ezaleeya
ayina amamundu daki ne bamujja mu motoka ku mpaka era tutumanyi wabo bamututte tukyagezaako okunoonyereza okutegeera baani abamukutte of course tukimanyi ba security ba gavumenti kubanga bwe batyo bazze bakwata abantu bangi tugezaako okutegeera wawaali kubanga ebintu bino babikolanga okututiisatiisa kati tutandisa embeera ey'okulwana ku Dr. Kizza Besigye n'abalala abasibe ababadde ebbanga lino lyonna okugamba kuteekawo mbeera yaffe. Ajjukira nti kinnajjukibwa nti genda kuza omwezi 12 omwezi guno gwennyini ge mazaalibwa ga pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform amanyikiddwa nga Bobi Wine oba Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ono nno baagenda mu maaso n'okubanga bafuutu soja bakulemberwamu ssaabakunzi w'ekibiina kino Chairman Nyanzi nga bakola emikolo egyali gigenda mu maaso n'okubanga oba oliyaawo gimwagaliza amazaalibwa kwe kwali okukumba n'okubeera nga bagamba mbu ekigambibwa nti beeyisa mu nneeyisa ey'ekinnamagye era bannamagye ab'enjawulo baava ne bavumirira ekikolwa kino. Njagala nkulage ku bintu bino nga bwe byali nkuwe ebigambo bya General Narweso. Ebintu ebyo bityo bwe byali mu kulunaku olwo. Kakati General Narweso avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga mwattu ayogera ku nsonga zino nabutiye ebintu bwe byagenda maaso n'okubeera nga munywanyi bitambula. Essaawa 8 Sale Salono gavumenti enamusamu ekitiibwa. Ng'ate neewuunya essaawa 8 kubanga omuntu bamuleeta ng'atunula bw'atyo n'owa 48 hours oba wadde nnyingi yandiwadde 12 oba 6. Baali wadde like 6 hours. 48 bwompa 48 mba neetegeka nga neetegekera ddala. Okay. Well, nga tunatera okumaliza Fande obadde oyogera ku kalulu naga nti bagende mu bantu banoonye obululu ensi esobola okubeera nga ebawagira. President naye ali mu kutambula ku nkola ya PDM bano bafungiza bagatuwagala mujja mu ntebe ebbanga lituuse akulembedde ebbanga ddene the other day mwali mujaguza Tarehe myaka 4 luli twali ku Liberation ya 39 abavuganya bagamba enough is enough. Bafandi na Lweyiso yes balwana gwanga ne babako we balituusa but ekimala kimala. Era munange ekimala twamala mu 96 oba wali muzaale? Nali muzaale. 96 twamala ne tukwata ebintu byonna ne tubihanding over. Amagye ne gaddayo mu barracks. Oba wamanya? 96 ne tuzaayo ne tugamba kati mugende mweyuze ne tubalekera Uganda paka olwaleero. Ffe mulimu gwaffe kuwerekera kugwe mulonze ne tumutwala Kololo n'alayira ne tumuzaayo. Kati tulinda mu 7 akyaliwo okuva anti ffe twabakwasa bannansi twabakwasa President Museveni. Tuliko beyond the newsroom njagala okubeera nga nkujjukiza video soko jimpereka like wejiwa like bojiwadde muliro ukitamuzo tuka kulise kino mu ngeri yemu nkusaba osoko subscribing ku mukoto guno ofune mboze nyevuze tukuterayo entakera atoleme kubeera nga munange ojua nzikiriza atengene maaso n'okubeera nga nkuwa ebigambo bino nabyo tubiwulirize atoboli yawo. Alex Luswa Luwemba agamba nti kama mbaya ni mbaya nze y'abantu gwe bawandako eddusu okubeera nga mbakiikirira so nopo byakola abo byayitamu okubeera nga gaba kaadi si byebyo ebituufu. Nze mwasalawo okubeera nti oba oliawo mubagamba nti siri ku ground mumbuulire kuba mubwe tubadde tuweereza mumbuulire era abantu nabo ne baŋŋamba ansandala ne baŋŋamba ekituufu abantu bano tebatutuukako kubeera baba tutuukako gw'omuntu eyali ku ground gwe gutubadde tulaba kuba nze mbadde wansi w'ekisikirize kya Honorable Seggirinya okumala ekisanja kyabadde mu parliament oba ebbanga lyabadde mu parliament tabadde okuva we yafuna obukulembeze oba oliawo tabadde namwaganya guweereza bulungi bantu nze mbaddewo kubanga bamusiba
n'ava mukomera n'afuna obukosefukosefu paka Allah wamujjuludde nga ndi wansi w'ekisiikirize kye. Toyinawo ŋŋamba nti 50% eya ground ninako 10 ana gali luddawa. Filosofiya yenna Honorable Sseggirinya bwe yakozesanga ennumba zonna obukodyo bwonna we yabusomanga wabukwakula mu kitabo kye n'ebirala biibino byateekebwa dda mu recordings na bwe kityo ndowooza abadde yeeraliikirira nga yeebuuza naye kaakati Nalukoola ensula anaagijjawa ey'ekirungo kya Honorable Sseggirinya mu bukulembeze bwe banaaba babutuwadde mukitegeddeko bulungi nti Honorable Sseggirinya akandinda ebintu abimpadde era nnyabo nkusuubiza nti ŋŋenda bigoberera ne we nnaalabanga nga waliwo kyesitegeera bulungi nja kunoonya ng'ontakutiremu ne Honorable Magala Umaru nja kunoonya tutakute filosofu olumu tatera kuba mwangu okiraba tulabe nga Kawempe North Constituency kati nga bw'olaba Ssenyonyi n'akwata emmotoka ya gavumenti n'agivuga babeera ne bendera bibeera ku mmotoka abeera ne bendera ne esikooti lidika ez'emabega kiba kitegeeza gavumenti gy'olimu ntuufu bagironda mu butuufu naye bw'oba okikakasa nti gavumenti eriwo tebagironda mu butuufu tojja ebeerayo nekulembera nga tekuli opposition. Fande bavubuka bye basinga obungi bagamba guno mulembe gwabwe it's their time n'abakulembere ku ggwanga afite emyaka ana nga mukyakulembera mukyalina kipya kimusobola okukolera eggwanga. Fande bannayuganda be bamanyi bwolina okubuuza ekyo ekibuuzo era n'abavubuka kale byonna mubiwulidde era bwe bityo bwe bigenda mu maaso n'okubeera nga biri. Nze Deni akutuusaako ensonga mbagaliza bye munjagaliza banywanyi tusinkane nga Mungu akkiriza ate emboozi endala mpitirivu ze tukyabaleetera naye mbakubiriza okubeera nga mwekuuma nnyo n'okwagala ennyo ensi yammwe kubanga tosobola kweyagala nga toyagala mulirwanaawo bw'onaamala omuwagala ojja kubeera ng'oyagala ensi yo. Tusinkane nga Mungu akkiriza abankuumire nate tusinkane ng'enkwegezi kyabakubira endulu banywanyi sijja kufuuka sekeyogeza ate oba oliawo ekite ekirava ku kyesengejero kifuuka wankindo n'alimi wagonda atera nannyoka sibuli azina obulungi nti alemera mu ddiiro kyalwaddaaki n'abeebiza era obulungi atera n'alivaamu. Tusinkane nga omutonza ggulu wakkiriza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.